aba ebulaaya bakola kye bayita gay pride marches. What is a gay pride march? Balondayo olunaku mu mwaka lwatera kubeera mu August nti kati tugenda kutambula bukunya nga bwe tuolesa ebintu byaffe. Abasajja batambula bwe beekiisinga n'abakazi bamanyi n'obikola awo kye tuyita sex orgies spree, oba babadde batambula ne baddaawo mbuddo ne beeyale ne batandika okukola ekintu kyabwe. Kati bagamba wano tebasobola kikolerawo. How do they introduce it kibeere gradually accepted? Kwe kuleeta kye bayita nyege-nyege. Nyege-nyege yajja n'abeera controversial ne basooka ne bamugaana state neeyingiramu. Tebalina buzibu, tebalina buzibu. Who investigates? Nagambye abasiyazi mwe bali mu police, mwe bali mu security, mwe bali mu judiciary, bali everywhere. Bw'ogamba nti ani agenda okuinvestigate nze kaŋŋende, musiyazi yagenda ajja kudda with a report tiyeri tebalina buzibu bwonna. Even then gwe basindise okukola okunoonyereza bw'atuukayo balina capability mu sportinga kuba olaga credentials zo. Atuukayo abuuza ebibuuzo ne bamanya nti onalabika ki state operative. Bwa jangu kiki ekikuleese okola ki? What do you want? Tinzize kulaba bino na bino na bino kuba oteka okuba inquisitive. Babaga nti obukadde 10 bwobwo era ogenda kuddayo okola report eyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ate abakyala bw'ogenda okyobuzaabenga be bali ku forefront ey'okutambuza ebisiyaga worldwide. Feminist movement yesinga okuba ey'omutawaana mu kutambuza ebisiyaga. Genda wano bakazi ba intellectuals. Tulina Stella Nyanzi, si mukazi ono Dr. Sylvia Tamale, muyivu naye bisiyaga era byatambuza. Agamba alwanirira basiyaga. Victor Mukasa bisiyaga. Valo Kalende bisiyaga. Kasha Catherine Nabagesera bisiyaga. These are mubasajja owulira mwani mugisha. Babayivu they are very intellectual. Bategeera kye bakola tebalina basajja bisiyaga. Simanyi kiraba. Kati lwaki tusubjecting abaana baffe ku kubeera forced spinning stars? Abakazi abawala jukira abawala tebakwana ffe tubakwana. Kalwaki tubaforcing okubeera spinning stars ate badde mbisiyaga? Let us allow them opportunity. Musajja oba osobola babiri batwala, oba osobola basatu batwale. Bayibuli tekugaana. Ebyo bagambe bya Bayibuli nti egaana. Ebyo by'abazungu. Era ebyo okumanya by'abazungu byaboonoona. Lindako ani atuleetedde wano family planning ng'omukazi bw'agikozesa aba takyalina appetite. Era abasajja kati no baleeta etteeka nti bwewegatta ne mukazi wo ne mutuuka ku point naggamba komaawo n'ogamba lindako mmala okuteeba goolo naawe lindako nze mmala kuteeba goolo lekeraawo nze ngambye lekeraawo ne mubirwaniramu akeera ku poliisi ng'agamba ssebo omusajja yankutte. If that is where we are headed, lwaki tetutta issue ne tugamba owange monogamy mateeka gaffe katumuggyemu. Bw'oba osobola bataano genda nabo omuwummuza nti okay anti oganye nti kale toyagala ndi kale wummula bw'oliba oyagala olimpita. We need to be wise. Ate tekirinaamu sitaani. Bwe kiba kirimu sitaani kitegeeza nti tuba bakyamu okusoma ekitabo kya Zabbuli za Dawudi yalina abakyala abasukka 8. Tuba bakyamu okusoma ebitabo bya Musa yalina abakyala abasukka 2. Tuba bakyamu okuyita Abraham jjajja w'abakkiriza ng'ate yafuna 2. Tuba bakyamu
okugamba nti okusaba mu Katonda wa Isirayiri. Katonda wa Isirayiri ayogerwako, Katonda we gwe tusaba yalina abakazi aba ye Jacob, yalina Rachel, yalina Leya, baali baluganda babiri n'abazaana baabwe. Yavaamu ebika 12 ebya Isirayiri. Abaisirayiri abatakkiriza nti ne Yesu yajja, even today abasiru basaba Katonda wa Isirayiri. Simanyi kiraba. Kyokka Katonda wa Isirayiri tagaananga abantu musajja kuwasa bakyala basooka mwomu. Usitegedde bulungi. Ate Isirayiri Katonda waayo gwe tusaba ate bwe tebamukkiriza. It's a very small percentage y'aba Christians mu Israel. Israel actually isinzaamu ba Jews, Jewish religion, Judaism na Islam. Okay. Zidini ebbiri ezisingayo. Christianity feno fetu jimanyi. Kati bali bannaffe obabo tebakkiriza n'ekyo ate nga Katonda waabwe gwe tukkiriza. Kati gwe oyagala kuŋŋamba nti Dawudi taliyingira ggulu kuba yalina abakyala abasukka mu omu. Oyagala kuŋŋamba Solomoni yalina olusanvu ebana kiyombekedde ebisatu ate nga yatuwandikira ebitabo ebya Bayibuli. Mulimu Proverbs, mulimu Ecclesiastes ne Song of Solomon. Ate tubisoma. Kitegeeza tuba basiru okusoma ebitabo by'omusajja oyo. Okay. So mbagamba nti teaching has been wrong. That church we are teaching the earth is flat. It was wrong. Even today the church is wrong to teach nti monogamy is the way. Yet Bible yigiriza kirala. Okay. We need to get back on course. Nenga akatabo kano kalimu ebintu bingi. Of course mulimu ebintu byenkutteko bye babadde balaba obulala. Nze ngezezzaako obidemystifyinga. Baga no, this is the way. By the way, oli waddembe okukkiriza nti monogamy ntuufu, oli waddembe okugaana. Nze nkitaddewo. Bwe tunaabanga tujjeewo monogamy ojja kulaba ebisiyaga bwe tubikendeeza. Tetulina bwe tujja kulwanyisa bisiyaga ng'abakazi tetubawasa. Nga bali awo. Bwe genda mu makyaki obalabe. Bajja kwekkusa. Era bali mu bisiyaga. Balokole bayitirivu naye bali mu bisiyaga. Sure. Bisiyaga. Bw'oba oyagala ebisiyaga tutawaana genda mu churches. Ezirimu ba spinsters ojja bbala. Bangi. Then mulimu strictness to preserve virginity exposure, pornographic material, lack of sense of direction and purpose in life. Enekutte nnyo abavubuka, failure to inculcate moral values. Kyekimu ku bitambuza ebisiyaga. Abaganda tukyalina moral values. Abasoga muzirina. Teziriyo. Wuliriza mujja kufuna ine bantu kasita twadda mu ddiini. Omuntu abeera mu ddiini for convenience. N'abeera omusoga oba omuganda for convenience. Then bw'omukwatira awo wabiri nti nze nasoma. Singa tubadde ne moral values twandibbye. Guno gwe mulembe ogukyasinga okubeerako bannaddiini. Naye lwaki obubbi ate kwe bukyakidde? Kitegeeza moral values tetukyazirina. Gwe mulembe ogukyasinza okubeerako bannaddiini. Lwaki ebisiyaga bitusensedde? Abaana bannyo benhandolize by the way bangamba balokole. Bagenda mu kyaki baliibwa ne bayiga okubirya ne batandika okubikola. Era bw'osoma akatabo kano you'll understand why. Then the Homo strategy to promote it. Funding healthcare, reproductive health, funding human rights, funding education, child fostering and adoptions, funding media programs, funding the entertainment industry. Bebakwanobo. Infiltrating leadership. Katono nnyo. Nkulabye mu katabo kano ng'olina w'owandiise ku Nyege-Nyege. Era ne ngamba Pastor Bale kiki ky'oliko. Nyege-Nyege abantu bagenda kucakala. Kwetateyininga, kusisinkana, kwemanya, kunywa, kulya, kuzina. That is misunderstanding. Lwaki okiteeka ku bisiyaga? Now, bwe twatandika okulwanyisa ebisiyaga ne balemwa otuwangula ne bamanya nti wano ebisiyaga biri illegal right from the outset. Amateeka gaffe gabigaana. Kuba kulino anti-homosexuality act lye baakola. Amateeka gaffe agaliwo tegakkiriza bisiyaga. Secondly, morals zaffe tezikkiriza bisiyaga ng'Abaganda n'abalala.
ne bagaa tukoze tutya tukyuse morals zaabwe tubireetere mu entertainment. Ntegedde bulungi? Kati Bulaaya abakola kye bayita gay pride matches. What is a gay pride match? Balondayo olunaku mu mwaka lwatera kubeera mu August nti kati tugenda kutambula bukunya nga bwe tuwolesa ebintu byaffe. Abasajja batambula bwe beekiisinga n'abakazi bamanyi n'obikola awo kye tuyita sex orgies spree, oba babadde batambula ne badda awo mbuddo ne beeyale ne batandika okukola ekintu kyabwe. Kati bagamba wano tebasobola kikolerawo. How do they introduce it? Kibeere gradually accepted. Kwe kuleeta kye bayita nyege. Nyege yajja n'abeera controversial ne basooka ne bamugaana state neyingiramu. Tebalina buzibu. Who investigates? Nagambye abasiyazi mwe bali mu police, mwe bali mu security, mwe bali mu judiciary, bali everywhere. Bw'ogamba nti ani agenda okuinvestigate nze kaŋŋende, musiyazi yagenda ajja kudda with a report tiyeri tebalina buzibu bwonna. Even then gwe basindise okukola okunoonyereza bw'atuukayo balina capability mu sportinga kuba olaga credentials zo. Atuukayo abuuza ebibuuzo ne bamanya nti onalabika ki state operative. Bwa jangu kiki ekikuleese okola ki? What do you want? Tinzize kulaba bino na bino kuba oteeka okuba inquisitive. Babaga nti obukadde 10 bwobwo era ogenda kuddayo okola report eyo. Njagala otunire bannamawulire banno ajja ngazze kubuuza Male ebikwatagana ku issue eno. Male namuga naye onjagaza ki Kisubi? What do you want? Nti obadde oteesa otya? Obadde oteesa otya? Nzize tikolayo ozze tuze mu oteesa otya? Obadde oteesa otya? Njagala ggulire ku homosexuality. Kati ntuusa ate ngamba obadde oteesa otya? Baŋŋambye oli ebisiyaga ti naye naawe lwaki omalako emirembe gyange? Obadde ogamba otya? Kiki kyoyagala nkuwa eki onveeko? Ti gweobadde oteesa otya? Nti obukadde 5 bwobuno. Muzeeyi obadde tokoze bino naye butono wakirikola 2 kankole 15 nti kale oddayo n'ofulumya eggulire tinasanze obusumba musajja bamuwaayiriza bla bayogera bino bamuwaayiriza ye ng'alaga ggulire. So you trust the report oba mujega. Then infiltrating leadership, funding and control of religious establishments. Nazo eddiini bazisensedde abasiyazi ne wano bazisensedde wabo ngamba bali ne mu leadership church ya England Canterbury abakakasa abasiyazi okwewasa ate ne bakkiriza n'okuba niyininga ti bw'oba oli musiyazi tusobola okufuula bishop tekirina buzibu. Kati awo kiba kitya? Then twina injustice and impunity in Sodom cases getting victims back on course. Tuzza tutya ba victims? Why rich Western nations superimpose homosexuality on poor African countries? Ebirala byonna ojja bisanga katabo kano. That's the overview. Naye akatabo kalungi kali mu real life cases, si fiction. Buli muntu yenna yandibadde akafuna. Omuzadde kajja okuyamba abaana, buli family yandibadde nako, buli somero lyandibadde nabo. Kubanga bwe tuba tunalwanyisa ebisiyaga tuve ku bino ebyokudda mu doctrines ezitatuyamba. Okweka. Yes. Papa yayigirizanga nti the earth is flat. Ko Galileewo the earth is round. Kigenda okuzuuka nti kituufu the earth is round. Netoloovu. Nange tudde bayinza okumpasecuting oyogera otya nti monogamy. But with time mujja kitegeera. Era abategeera bo bategeera. Yadde si bwe kiri era abasinga tebali mu monogamy. Wakiri bakikola mu bubba. Akati oba bwe kiba nti abasinga bakikola, why not okay it? Ate nga tekirina buzibu. Okay. Bwe kiba nti kikyamu, lwaki ssente z'abasajja abalina abakazi abasukka mu omu kyaki ezikwate?
ekikibuzo wali okyebuza babamanyi ennaku zino ne bwe baba bamanyi nti olinayo omukazi gwe wakuba embaga ate era bakuba endala mugenda mu kyaki yowamuwulira oli ewasa omusanvu namuwulira saidi zemukono akati bwe kiba bwe kityo kati lwaki tubeera hypocritical with hypocrisy yetusibyeko ebikolobero kivula twetaga to be open hypocrisy yetusibyeko effugabbi yetusibyeko obubbi yetusibyeko enguzi yetusibyeko ebisiyaga yetusibyeko obufere and so many other evils zekyovula bambagamba let us move from there akatabo kano bwe kanaaba kafulumu kajja kuyamba nnyo badde njagala singa nfuna ssente akati keetaaga genda mu kyapa njagala ssente zikafulumya nafulumizaayo copies ntono sobole okuyitamu sobole okuregisteringa n'ebirala byonna naye kati njagala ssente I need millions si mitwalo oyinza okuba nga oli eyo ng'olina ssente ng'osobola okunteekamu ssente amakampuni individuals nze ez'abasiyazi sizaagala tebajja kukuwa oba bayinza okukuwa ne bakakugulako kwonna okukangulako ne bakakweka okagula ne bakakweka nga nfulumya akalala nga nfulumya ki akalala kwa material nzirina so kyenjagala obwoba oli eyo nga you can contribute toward the publication of this book please do so esimu zange ziri 0772 479 386 oba osobola okukasikaninga wano n'oziraba 0772 479 386 ne 0702 1965 11 oyinza okugamba nti pastor nze nja kukuweereza njagala mpa bank account yo bw'ompeereza message oba n'onkubira oba ku WhatsApp nze nja kukuweereza bank account oziteeke ku account yange naye nga we need the money tusobole okukafulumya tusobole okuyamba eggwanga lyaffe naddala the young generation abazadde bangi bakaaba abaana babe bayingidde ebisiyaga tebalina solution this book offers a solution amasomero geetaaga gakagule they need it ne families tewaliwo option tewaliwo alternative tweyanza kekakatabo nze muwandiisi waako Pastor Solomon Male mbadde mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga for the last 23 years so kyenjogerako nkikoze era akatabo kano by the way sikawandiikidde mwezi gumu it has material of over 23 years eri condensed waliwo akalala kempandiika who conspired ako that's my life, real life story naye simanyiwe kanajjako omanyi pages mwe kali kati kayingidde ebitaano and I have a rich background jambye abaana bangi era mpa practical solutions bwe tunaaba nga kafulumye era nga abantu bakafunye ebisiyaga tujja biwangula amateeka tegajja tuyamba kuwangula bisiyaga ate tebagatya after all bagamba nti laws are there to be broken yes kale njagala tuveekaawo twogereko katono ku nsonga y'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu ennaku zino parliament simanyi oba ogigoberera simanyi oba ogiraba ebiriyo bikusanyusa bakukiikiridde bulungi oba bannayuganda bangi bagamba nti abakulu bano bali mu kuteesa oba bali mu kukola bannansi bye bataagala kubanga balaba nti ebizibu bya bannansi birala bingi. I've always stated, if there is a burden, if there is a luggage, Bannayuganda, the ordinary Jetweti say. Bannayuganda, burden, baggage, Jetweti say. Erimu institution says, executive which is too big, ne legislature which is too greedy. And totally useless. Bali useless. Hey. Bali banji batumenya. Bali mukubba. Bali mukubba naye bayambibwako bano abali greedy nti bo bampaako. Ugabane. Ani abbye nti minister waguni tutumuyite tumuquizinge otuwaayo mmeka nti batulabire. Kati gwe nkwagala. Bali mukwekwana making it up. Bali mu trips
kwewamu mu ziwoteri ezebbeeyi bamakinga nti eno twagyebakamu neno twegyebakamu ono omwana tumuzaalidde mweno ono tumuzaalidde mweno ono wa mu America. Kati that is what they are about. Naye okugamba nti executive ne legislature bikola ku bizibu bya bannayuganda, ebyo mbagambye munnayuganda olina kwefaako wekka. Bwe mba njogera ku executive ntegeeza nti esooka ye president waffe Yoweri Kaguta Museveni ne kabineti ye noka wansi ku RDCs, noka wansi ku ba CAOs, noka wansi ku ba LC5 chairman, LC3, LC4 n'ebiranga bwe emitendera bwe gigenda gikka ba councillors ba chairman be LC1 abo tubaveeko bami nabo we bafuna omukisa okulira nga bali kyovola be bali mu kubba amataka, be bali mu kutunda empewo, andi bagamba mwe bomba mubbeyo naffe katubbire wano. Ati tobanenya olwo si kye twandiwagidde naye nabo balaba gw'olonda otyo omuntu n'omugandi nkuwadde obwami nkuwadde stamp naye ate tomuwa ssente omugamba yeenonyeze ssente. What do you expect him to do? Simanyi okiraba. Now executive bali mu ku squanderinga ssente za Uganda. Kye tuyita squandering okimanyi? Squandering kya luzungu. Mu Luganda tukiyita kumansa. Parties, rallies, fetes, emitambula egitaliimu mugaso, funding birthdays. Agenda ku benchmarkinga. Tuwezeze emyaka 5 tujaganye, sente zivuddewa, government coffers, mu malwaliro mulimu eddagala temuli, naye tukoze ffe tulina okukola pate yaffe anti twalwana. Okiraba? Waliwo n'omubaka eyatugambye nti buli lunaku omubaka akola obukadde 2 mu parliament bwe bukadde 6. Andi mu committees ezitali zimu. Kati ffe tetuganyulwanga eggwanga. Actually badde nkubuulira executive. Executive yetuzibira amakubo anti abakulu bayitawo. Amagye galina okudda ku kkubo, poliisi zisibe enguudo, magye gasibe enguudo, abakulu bakole ki? Bayitewo. Bannannyini nsi. Gw'olowooza oli nnannyini nsi? Nga Munnayuganda. Linako Munnayuganda nationality ye eriko expire. Bakuyamba buyambi katukuwobere Munnayuganda for the next 10 years. Bwe giggwako you apply again. Okusinziira ku ndagamuntu. Munnayuganda ali eyo bw'ommatiza nti you are totally a Ugandan, tewali asobola kujjako kubeera Munnayuganda. Matiza nze bwe ntunira ndagamuntu tosobola kuŋŋamba nti ndi Munnayuganda for 10 years. Abanira bannyonnyola ne bagamba nti lwaki bakikola bwe batyo. Pastor Male saawa eno bw'oli mu myaka 10 si bw'ogenda okubanga ofaana, so barenewinga kaadi ebeere nga efaanagana ne nannyiniyo. Let me tell you, ne bwe mba si bwe ŋŋenda okufaanana ekinkumu kyange nakyo kigenda kukyuka kuba bakinzijako. Detailo zange zigenda kukyuka kuba bazinzijako. Now bwe kiba ndi particular zange zonna muzirina. Okiraba? Gwe ŋŋamba nti bwe mba nemadde njize oteekeko nti kati nfuuse invalid. Bwe kiba amaaso gazibye same. Bwe kiba kino same, nti nvuddemu amalibu amannya agamu same. Oŋŋamba otya nti you are a Ugandan, tukwadde okubeera Munnayuganda for 10 years. Bwe giggwako you cease to be a Ugandan. Hakati ndagamuntu wano kyalibadde kiti? Yalibadde open nationality by birth. Wuliriza, nationality by birth, full stop. He is a Ugandan nationality. Passport okigiteekeko expiring era nga bazikola bulijjo, kubanga eyo omuntu mwakyukire nnyo. Kubanga omuntu ava wano agende ebweru, ebweru tebamumanyi. Ne kisubi
obeera mbeera kawempe 10 years to come nja kuba kawempe. Ne bwe nagamba ndi nvudde kawempe ngenze Mbatugga oba ngenze Kibamba oba ngenze Kakiri era still nja kusigala nga ndi munna Uganda. I move amongst the people abamanyi. Okiraba kati lwaki onteekako nti I expire. Ne nationality waliwo bangi bempulira bagikubamu ebituli nti tuteekako by birth ate nga kyali badde by descent. By descent. Mbadde njagala okukebera kubanga by birth ne bwe banzaalira mu America nja kubeera mu America by birth. Andi akati which means nti kyali badde by descent. Kakati ekyo kyayamba okugjawo biri nti yogera obujjajja bwo kuba bangi nnyo tebasobola kunnyonnyola baafuuka batya Bannayuganda. Kati okukizikiza tekewo by birth. Toddamu kumbuza jjajjawo yavaawo anti bababuuzanga tulaga amalaalo g'abajjajjabo babiri. Yogerayo bajjajja abamalaalo bana. Kati nga nga bwe tugamba ntambula ng'Omuganda ogenda owulira omuweggana. Kakati mu kifo ky'okuddamu ebyo nabaga ndi owa ebintu tetujja bisobola. Kati ntandika okunnyonnyola ate taata bamuziika Karagwe. Jjajjange omulala jjajja Karagwe gundi Karagwe. Akati ate ndi wano mu Uganda ate jjajja omulala bamuziika Nyagitale. Simanyi okiraba omulala Mukongo bayita bata waye kifo kye bayita enunga Goma. Akati mu kifo ky'okuddaawo nti Goma simanyi Karagwe simanyi Nyagitale. Akati tugambe bugambi ndi by birth kitegeeza toddamu okumbuza. That's what they did. Okay, ekyo baakikola fine. Naye tebandi tutaddeko kkomo lya myaka. Katugenda kudda mu process nawulire Badongo simanyi sente tewali tulina okuba akalulu 2 years time. Eyange eggwako 24. Oba ndoza kwa favors sikujja lwezi gwako eye gwako yange najizaayo yalimu ensobi so we najizaayo kati egwaka 3 mugumu 2031 gwe wasala amagezi naye bajjajiza nga ate bikyuse era bagambe titugenda zikyusa tukyusiza ne features nakyo kisoboka bwe baba baagala amalya nsimbi byebyo era nze nsubira baanoonya amalya nsimbi tosobola kungamba nti my nationality expires. So executive burden. It's a burden kubanga decisions zonna ze bakola we banaaliira ne bino byonna byolaba national identity card tulya tutya tusobola okuddamu ne tuli after 10 years nti yes tukikole 10 years kwa 10 years babala okutuwandiisa kyatwala billions meka oba trillion meka kale katugambe nti trillion zaali mu trillion ndozanga 2-3 bwe tuddamu ne tuzikola in 10 years kinaaba kibi nti nedda nga bazikola 10 years kati basuubira it's a bagita batya banaatera okukungula nate era kati beebuga tugenda kozesa ki. So all of that kulya ssente genda njagala otunule executive si yekola enguudo bakola plan ya luguudo lugazi balufunza bakola ya layers nnya bakolemu okiraba nga lufa mangu era tuddemu tukole. That is the executive yeddira abaana n'abazzukulu yaga oyo mutabani waffe mumulete tumuwe wano oyo muzukulu waffe mumulete tumuwe wano notuuka mu ofiisi ng'erimu olulimi olu ennimi ziyinza okuba 3 sokoleke ennimi ziyinza okuba 3 ekisooka lwe Luzungu ekyokubiri olweka ekyokusatu Yesu yeebazibwe. Kati bano abalala bonna abaagala okulya Yesu yeebazibwe abatali ba lulimi Yesu yeebazibwe. Gavumenti ekoze ki? Wali olabye okusosola okuli mu Uganda okwali kubaddewo mulimu mu ofiisi mwotuuka assalamu alaikum ne mba mu ofiisi mwotuuka Mukama yeebazibwe. Kituufu. Otuuka mu ofiisi salaamu alaikum bw'otogitoola oyo tumugobye tutya. Mukama yeebazibwe n'osooka ojjukira oba baddamu bati kati awo ne bamanya omuntu ava eno ne bamanya nti oyo si waffe
era kibula kati abantu tokyasanga munoga nti mukama yeebazibwe nolowooza nti kyekyo oba assalamu alaikum nolowooza kyekyo yeebazibwe oba yeebazibwe oba amiina whatever you prefer mukama yeebazibwe kibeere bwe kityo amiina naye nga olaba nti tewali mulembe gubaddeko busosoze nga guno yes tosobola kuŋŋamba tulina oluzungu then bw'otuuka mu ofiisi nga mulimu muganda twogera luganda bw'otuuka mu ofiisi mulimu busoga era mulimu ofiisi z'otuuka noga nti busoga bamugya eri yenayina nagwera wano nti ye nga bw'otuuka mu ofiisi bw'otuuka oba mu ministry oba department n'osangamu nga buli alimu werukunjiri waliwo ku mulembe gwa Amini naliwo n'ogw'Obote naliwo abasinga batugamba obusosoze bwali bungi mu biseera Amini bamuvunaana busosoze kuba yaddira eggwanga n'aliteeka mu Organization of Islamic States naye nga n'ekiri mu nteekesaayo abazungu baatumma ssente bateekako boycott ye nga anoonya ssente kati ate abantu bangi baasalawo basiramuke kubanga kwali kubuulira kati nga boolaba bangi bebasazeewo okulokoka anti kati bw'olokoka mu State House kikwanguyira bw'olokoka n'ogenda mu kanisa ya muwala wa Museveni gwe kasitoko n'owaayo obukadde nga bw'obuwaddeyo batandika okwa-identifying ono alabika tuyinza okukola naye business. Waliwo ekiseera nga Uganda olunaku Lwokutaano ewummula lwaliwo okwo tekwali kusosola kwali kugamba nti katwenkanenkane bannaffe aba Christians bwebaba nga bawummula ku Sunday ne Saturday Abadventists basaba lwaki abasiraamu bo olwabwe ate lubeera lwakukola actually twakolanga ennaku ezi 4 okitegedde bulungi it was just equality sigamba nti yali asosola ate n'abanubbi abanubbi baali nnyo mu bifo naye ate bangi baali tebasomye era tebagenda mu bifo biriki bakomanga eyo naye wano otuuka mu ministry n'otuuka mu parasteto nga mulimu male munnetamale omulala mbidde bonna eggwanga lyerimu simanyi okiraba bwe tulyogerako tetuba basosoze wabula twagala equality fairness cake distribution eri luddawa nze nsubira kitundu ky'omubadde envunza nga banyinizo tebasobola na kuafodinga bikwanso zitungula ne bakuba omulanga gavumenti ejje bayambe ekyo kyali kibaddewo envunza obuvunza ejjiga omunaba tasobola na kuafodinga kikwaso gitungula nekyetaagisa bagabi babuyambi bagendeyo and you call that in the government eriyo obukulembeze nga mulimu ne ba minister mulimu ba ministers mulimu ba speaker abo wuliriza tebasobola kuvaayo kwogerera abantu bali kubanga nabo baafuna mukisa ne bagwa bintu ne babawa balyeko bakugamba tukuwa ne tulina kuzimba eno eyo tulina bakozesa bukozesa bwogwa mu kintu toleeta banno bakuwa obuwi kyebagamba kyogenderako omuntu yeke yali agezezaako kikola ekirunda kiva edinda bwe yayingira ministry ya internal affairs yasomba abasoga n'abamala ebusoga agiyingiza naye kati wano bwolabamagamba okukuyamba andi kakati abamu temuyamba andi kakati mu kintu ate tosembeza kakati problem era bakuyita kusembeza okwo anti kati twandibadde ono alya n'olyalya neggo n'olaba nti no parasteto erimu male n'eri erimu lwamale n'eri nayo munyanyi n'eri that is not fair kyekimu ku bireese obuzibu parliament gye tulina gye tulonderamu abantu abangi eyandibadde tuyamba okuresolvinga ekintu ekyo kiveewo terina kyetuyambye actually kyekoze kwe kuba part of the executive balya bonna basula bonna naye ngaeggwanga gradually likkirira wuliriza eggwanga likkirira mu nnyanga bwe tunaaba tetuyambiddwa Uganda ekyayirimu okuyiwa omusaayi buli muntu ategeere lindako bwe baali bakuba abekasese parliament erina kyeyayogera
ina kye yakolawo bo tebamanya bakubaganya ebirowoozo ku nsonga okubaganya ng'omusaayi guyise bantu 100 plus bafudde. If these people were really wrong bamuta ne bamuwa conditions bali abantu bafa lwaki era muli mundu entula nengana endoza mu Uganda mulimu decisions bano bannaffe betulonda okugenda yo tebatulumirwa. Okimanyi ntwalina olutale luweero lwaki lwaliwo kubba bululu, abuse of power, extrajudicial killings, kukwatira abantu bwemage ne babatta ne bababuzaawo n'ebirala bingi nnyo. Has that changed? bangi bwe basuubira. Nothing has changed. It's just a mere change of guard. Abakuumi be bakyuka, but it is the same. Now, tell me, Parliament ekozeewo ki mu kifo ky'okubeera nti baresolve bano abali part of the executive, abali mu party executive, they just rubber stamp what the executive does. Executive twagala bilioni 10 president yagabe ebisawo bya ssente. Yes your excellency, yes your excellency, yes your excellency. Bali tubasibye gendo yogere lwaki twabasibye yawo yo twabadde tumuwa lift tetwamusibye nedda tetunamusiba twamuwadde lift kuba yabadde ajja kalubirwa sentamu kyagula twamuwadde buwi lift tetwamukutte nammwe mwalabi bwe tuba twamukuta tetwamutaddewa twamusibiddewo. It was a lift that kwegamba abantu ne bafuulirwa ddala okubeera abasiru bannange bwe mubeera mu parliament oba oli minister oba oli PM oba oli Museveni whoever you are bannayuganda tulina amagezi at least male nina amagezi wabalala tebalina. Please don't bluff us, don't fool us. Amazima tugamanyi nebye mukola byonna bitwala eggwanga mu mbeera eyinza okuleeta akatabanguko. Mwe muyinza okuba nga muvuddewo naye abaana bammwe bazzukulu bammwe eggwanga mulyagaza ki? Mwagala libeere litya? Mwagala libeere nga Sudan? Mwagala libeere nga Libya? Mwagala libeere nga ki? I think ffenna twetaaga eggwanga okuba ntulivaamu ne tulireka ng'abaana baffe basobola okulyenjoyingiramu. So parliament eno okutwaliza wamu olaba yalikoze etya? Kubanga abamu ebigenda mu maaso mu parliament babitadde ku balonzi bagamba mmwe Kazito mwe buzibu mwe gwangali mwe mulonda abatategeera Kisubi executive bwe buzibu ne parliament bwe bamala okuweebwa mandate batukulembere batuplaningire batulowooleze baportioninga essente nga bwe ziyingira ne zifuluma kifo ky'okukola ebinaatuyamba ng'eggwanga bakola birala bakola biki birala. And what do? Bye bakola sente bazeewa enguudo tebazikola. Abantu baagala nnyo okuba nti bakola bafune tekisoboka. Okiraba aba ne babeera mu kye tuyita abject poverty, obwavu bwe tuyita busemwavu. Kati ebyo byonna bwe bimala okubeerawo ekiddirira ye muntu okuba nti omuwe 10 olwawalagi akuwa akalulu omuwe abantu balivinga hand to mouth. Omuntu yenna alivinga hand to mouth tasobola kukola rational decision. Abalonzi tebalonda kuba bamanyi kye balonda, balonda kuba baagala okubeerawo, balonda bitole bya mmere, balonda walagi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.